Yes, Red Zone TV webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe atambula naffe ebbanga lyonna wabula ate gwe omupya nga tonaba kubanga osubscribinga nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko subscribinga ku channel eno kwata kade aka notification ate obeere nga tomissinga nsonga yonna asebambulire Patrick bwentyo nze mbeerawo ng'ate nkuwa updates wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ate ne tuba nga tutambula mu ngeri yemu nja kukusaba genda otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulayika kinga information gy'okuma okubeera nga ate etambula netuuka walawala ate genda ne mu comment section teekayo obubaka tubulire waawo osinzira okubanga olaba ensonga era gwe ensonga oziraba otya tewali comment gye tutaddamu byonna tujja kuba ate tubikwasaganya amawulire mangi agatambudde wiiki eno era wiiki eno wetutuukidde okubanga tutuuka ku nkomerero yaayo byonna mubadde mubimanya byonna mubadde mubiwulira naddala wano ku Red Zone TV obanga obadde otambula naffe tewali nsonga yonna ekuyiseeko naddala mawulire ag'ebyobufuzi agali ku side eya National Unity Platform kakati sawe eno yennyini anjagala kubanga ate nkuzaako mu ggulire lino ebigambo bya Mathias Mpuuga mubimanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso nina wano eddoboozi ly'omukyala amanyiddwa nga Jole Mugisha ono omukyala nga ye ye deputy president ow'ekibiina ekya National Unity Platform akwasaganya ensonga za Western Uganda side zeyo eza Western omukyala amanyiddwa nga Jole Mugisha ngenda kuwayo ebyafaayo bitonotono ebimukwatako then male nkuwe engeri ye gye yannyonnyodde ensonga eno era yaleese bwino omulala wuno bwino gwe yaleese njagala kubanga mukuwa yategeezezza nga bwe navaayo naye nkugamba luli nga amawulire gano nga ebintu bino byakabaawo nti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba batula mu meeting eyatwala essaawa ezakunokkiriza 5 nga bakyali mu meeting eyo era meeting eyo bagenda ogivaamu ng'ebivuddeyo bonna babikkiriziganyizzaako Mathias Mpuuga yakkiriza nti ekyamazima sente nazikutte naye era nazikutte mu nsobi era neetondera abakulu mu kibiina kino nsonyiibwe Mathias Mpuuga bwe yafuluma mu office ate bye baali bamusabye ng'abakulu mu kibiina ng'amateeka g'ekibiina ge yalayira we gagamba ate n'akyusa olulimi kakati ebigambo ebyo mbikuleetedde era nkuleetedde ebigambo ebyo nga mbijja ku mukyala ono gw'omanyi obulungi ennyo nkugambye bamuyita Jole Mugisha nga ye deputy president ow'ekibiina ekya National Unity Platform mu Western Uganda omukyala oyo si mutono nnyo era mukyala w'amaanyi mu kibiina kino alina ebintu ebyenjawulo byazzenga akola erina ebifo ebyenjawulo mwazzenga alabikira naye ng'olwaleero naye avuddeyo n'aba ng'ayogera omukyala ono amannya ge mu bujjuvu ye Kyomugasho Jole Mugisha omukyalo ono social worker omukyalo ono munnabyabufuzi awedde emirimu kubanga ye deputy president ow'ekibiina ekya National Unity Platform ensonga za Western Uganda yajoyininga ekibiina kya NUP mwezi gwali gwa 7 omwaka gwa 2020 era n'alondebwa okubeera deputy president ow'ensonga za Western Uganda ekitundu ekimanyiddwa okuba nti NRM abasinga okuba mu NRM ab'amaanyi basinga kuva mu kitundu kya Western Uganda era omukyalo ono n'abanga yeewaayo okufaafagana n'abantu abo omukyalo ono atuula ku kakiiko akamanyiddwa nga National Resistance Movement akakiiko kamanyiddwa nga Uganda's National Consultative Forum for all registered political parties and organizations akakiiko ako akakwasaganya ensonga z'ebibiina byonna omuli n'ekya National Resistance Movement ekya NRM ekibiina kya DP n'ekibiina ekya National Unity Platform era nga kyakiikirira akakiiko kano katulako representative okuva mu buli kibiina ekiri registered era omukyalo ono yatuula kakiiko ako ku side eya National Unity Platform omukyalo ono njagala okubanga nkuwa ebigambo bye yayogedde we yabadde annyonnyola ku nsonga eza Mathias Mpuuga Nsamba nkugambye Mathias Mpuuga we baali mu meeting yavaayo nakkiriza n'agamba bannaye sente nazikutte mu bukyamu era njagala nsonyiibwa abakulu mu kibiina wabula ate oluvannyuma lwa meeting n'akyusa ebigambo kakati abantu batandise okubanga bamuvaamu abantu batandise okubanga baleeta ebyali mu meeting ate nga meeting eno yali etuuzibwa yali yakyama era ebintu byasooka kubeera private wabula oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okuvaayo n'alaga nti alinga aganye ekiragiro oba etteeka erya National Unity Platform kyerigamba ate ebintu ne bigenda mu mawulire oba oliawo naffe abasinga obungi kwe kubitegeera wuliriza ebigambo by'omukyalo ono then nzije mbeere ng'ate nkwongerayo Jole Mugisha, I'm the Deputy President, National Unity Platform, Western Uganda. I am a member of the National Executive Committee of the National Unity Platform, and recently, as a party, we got a challenge by one of us, the Deputy President in charge of Central Region, the Right Honorable Mathias Mpuuga. He was involved in a corruption scandal that
involved him taking 500 million Uganda shillings as a token of appreciation as he presented it to us. We held a meeting, was it on Wednesday this week? When we heard of the scandal, we held the meeting. The whole top leadership of the party held the meeting at our headquarters in Kavure, where the Right Honorable Mpuuga was given an opportunity to speak for himself, and he agreed before us. He really opened up and said, well, I was involved in that one and I took the money. And then we told him that it was prudent, according to our values as a party, that when you fall short of integrity and you are involved in a corruption scandal like that one, that you resign. So we asked him to resign so that we could see how to navigate around the scandal. But unfortunately, the Right Honorable Mpuuga didn't think that it was necessary to resign, because he claimed that that a committee of commissioners, three members of the commission, himself, and then the Speaker of Parliament, the Right Anita Among, that they sat down and awarded the money. Yes, ebigambo bya mukyala Jole Mugisha nga deputy president w'ekibiina kya National Unity Platform mu nsonga za Western Uganda. Naye jjukira meeting eyo gyayogerako emanyiddwa nga National Executive Committee eya National Unity Platform etulibwako abantu abo nga ne Honorable Mathias Mpuuga nsamba mwennyini nga naye kwali. Jjukira nakuwa top leadership ey'ekibiina oba abamu ku bantu abatuula mu SEC oba no abantu abatuula mu NEC National Executive Committee kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye president w'ekibiina, kuliko Jole Mugisha oyo yennyini gw'owulidde nga ye deputy president wa Western Uganda, kuliko Joel Senyonyi nga ye secretary of information ate nga ye leader of opposition, kuliko Honorable Waiswa Mufumbiro ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform, kuliko Honorable Mathias Mpuuga yennyini nga ye deputy president ow'ensonga za Central Uganda, kuliko Honorable John Baptist Nambeshe ono nga ye deputy president wa Eastern Uganda, kuliko Dr. Lina Zedriga Waru ono nga naye deputy president ow'ensonga za Northern Uganda ate nga ye overall general deputy president, kuliko David Lewis Rubongoya ono nga ye secretary general ow'ekibiina Basaabawandiisi ow'ensonga ez'ekibiina kya National Unity Platform, kuliko ne Honorable Aisha Kabanda ono nga mukyala akiikirira abantu ba abe Butambala district ng'omubaka omukyala mu parliament eggwanga Uganda. So kati bye ebigambo ebya Honorable Mathias Mpuuga bye yeewakana oba ebyamuviirako obuzibu kugaana kiteeso kya kibiina ate nga yasooka nakkiriza. Mpozi n'ensonga endala, Honorable Mathias Mpuuga tewali yamugoba mu kifo era tewali yamugamba nti ave mu kifo ekyo oba mu office y'obwa commissioner. Baamusaba ng'amateeka g'ekibiina we galagira nti arizayininge ku lulwe, era yali alina okuwandiika ebbaluwa erizayininga oba n'awandiika ebbaluwa eyeetondera bannayuganda publicly oba nakkiriza nga bwe yakkiriza nti yali akoze ensobi, wabula tebaamugoba mu kifo kubanga NUP ng'ekibiina tekirina buyinza busobola mugobamu. Parliament constitution yesobola omugoba n'abanga ava mu kifo ekyo ekyobwa commissioner, wabula ekyokubeera nti yakkiriza amateeka g'ekibiina gagamba nti bw'obanga omenya etteeka erimu kukowa values z'ekibiina ekyo ng'olina ly'otatambudde nakyo olina okubanga olizayininga mu kifo ekyo. So ekibiina nga amateeka we galagira, amateeka gagamba era amateeka gano bonna bakwata Bible ne Qur'ans n'ebitabo ebirala ebitukuvu ne constitution z'amateeka w'eggwanga ne balayira okukuuma amateeka g'ekibiina ekya National Unity Platform. Ng'ekibiina ekigoberera amateeka bali beetaga kubanga bagoberera amateeka nga we baagalayira. Kitegeeza Mathias Mpuuga yabadde alina kuwandiika bbaluwa nga ye n'abanga alizayininga kyataakoze, era ensonga lwaki olaba ensonga kati nga zigenze wala nga ziri mu mawulire gakyali mangi. Byonna ebikwata ku nsonga eno tugenda kujja tubikuwe gwe kasitoba nga weekumidde ku mukutu gwaffe ojja kuba ate otambula naffe. Oba osobola okusharinga kwata linki ya updates zino giteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo, amawulire gabeere nga gatambula, agenda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga ate tuwuliziganya.